change eyo bwetejje leka Bobi Wine asaba nnyo change yejje bwetejje bajja kumuvuma ajja kukkiriza nti mu nsi muno muvuma abantu bavuma bajja kumuwemula buli kintu kyonna bannayuganda babi nnyo bannayuganda tuwebakanga nabo ku saidi yemu bannayuganda bakyuka nnyo era kati ffe kitusabirira we Robert Chechi kamyo gwe bakubuka wataweza mani gumakwa na video ya bulamu bwekuume ya life guard wala kuchiwogo no yaya na geti yawaje wali ogenze akatambya kungenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera nzomanye ensonga za politics ensonga eziri sensitive nga bwezityo onogenda okuvaayo zoogerako ng'olina bwino omujjuvu oba ng'olina experience mu nsonga eyo omugenzi Kato Lubwama yavaayo ko gye buvuddeko awo n'ayogera ku nsonga ya Bobi Wine n'agamba Bobi Wine abaana bamwagadde nnyo go ge mazima n'era abaana bamwagalira ddala abaana bamuyiriddewo omubiri however omugenzi Kato Lubwama n'ategeeza eggwanga nti Bobi Wine bannanga atuukiriza abaana abo kyali mu kubeera nga abagamba however watya kibatuukiriza bannayuganda babi fenna tumanyi bulungi nnyo bu video bwa Kato Lubwama yagamba nga abantu muli babi n'obutambi bazanya ku National Theatre ng'omulambo gwe bagutadde wali mu casket ali ng'amaze okubeera nga afa obutambi ani nsereko bwe yazanya ng'ategeeza mbu abantu babi abantu bamutama abantu balina enkwe abantu tebaagaliza abantu beerabira n'olaba n'abeerubaga bamwerabira so kyeyagamba ne Bobi Wine n'agamba Bobi Wine either fulfilling naye ota fulfilling abantu babi bajja kuvuma bakuweebuule bakuyiseemu amaaso n'ebisigadde ng'ebyo tewayise na bbanga liwerako n'era abaana batandise okubeera nga beekyukira gye buvuddeko awo nga kizibu nnyo omwana oba nga abavubuka ng'abo okuvaayo okwogera ebigambo eby'ekisiru naddala nga babyogera ku Bobi Wine kati sooka olabe ebigambo Kato Lubwama bye yalagula saawa zino eno nga mufu ya bamuziika dda laba biri mu kubeera nga byemanifesting nkuleetedde obutambi obuwerako osobole okubeera nga olaba ensonga nga bwe zigenda mu maaso onotegeera nti abantu abamu babeera balanzi naye ate oluusi ne tutabawa attention kubeera nga batuukiriza oba nga tulaba ebyo babeera li mu kubeera nga balanga oba nga baprofesaizinga obutambi bwonna actually kambukutereko sobola okubeera nga obwewulirirako naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba mbe subscribing ano ku SMX Media tojja kulenga missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media gwe nawe naye n'omukolo gwa kwanjula gwa mbaga gwa kukyala oli wadde embu tukubirako enamba y'essimu tujja sobola bulungi okubeera nga tukuwa ekifaananyi ekikyasinze okubeera ne quality ennungi nawe omuyimbi wenna aliyo nga wandiyagadde okubeera nga bakolera video ennungi kubako enamba y'essimu ebisigadde obitulekere bino yazze mubakunga babakole mbalonde filimu ewangule omuntu baluzinza abaana babwe ngo ndabagamba sime bavoting filimu mu filimu ewangule oyo alimba se bali mu kukunga abantu mu mulonde filimu esobole okutwala awadi ne kambuze gwalonda filimu abali mu filimu ba characters ba filimu sente mmeka goloza zebafunyeko kwekyo ekintu Bobi Wine yasasulwa dda kubanga zenna Disney Plus wano ze filimu ekyannemye okulaba naye nina Disney Plus eri wane mabega wange kubanga sina conviction ejiraba you have to have a conviction to watch something olina okubanga olina ekiruyiruyi ekito osobola okukiwa obudde okirabe ate n'okolera abantu filimu ye Uganda mbu bagirabe naye ate n'ogibakweka e Uganda abantu bameka balina Netflix ye filimu yajjako government yawa mu nsi Bobi Wine is the biggest political fraud our country has ever faced in a long time. Era Bobi Wine kyaba akola baki tuba tukola tugende twetondere Kizza Besigye kye tuba tukola bannayuganda tugende twetondere Kizza Besigye tumwetondere tumugambe ssebo tusonyiwe ku byonna ebyakutuuka. Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu
bamukubira akalulu kajjewo Museveni Bobi Wine afuuke president kubanga ekyo era ndowooza waliwo abajja kugezaako kukimuteekamu kati olina support olina abantu n'olwekyo genda gwe tutwala gwe abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulireko afune bwa kansala afuneyo omusaala akole ki naye ng'ekizibu ky'eggwanga kijja kusigalawo. So abalwanyi bonna era tokyayagala n'abalala bajje naye nga twegattira ku kimu kusooka kufuna eggwanga. Olutalo oluliwo olwaleero si lwa kulonda mukulembeze lwa kunoonya eggwanga kweddiza eggwanga. Eggwanga bwe linadda tulina ebintu bina ebyokukola ebikulu. Ekisooka tulina okuddamu tutereeze ssemateeka ssemateeka n'amateeka gaako. Ekyokubiri tutereeze ebitongole bya gavumenti bive mu kubeera ebitongole by'abaawamba bidde eyo nga tuvuddeyo ate ye Good Life tumumanyi nnyo musajja wa alien skin nnyo nga bw'okiwulira. However nga omanyi ennaku zino abaana batera okubeera nga basabula naye abaana bamuyisizaamuko eggaali oluvannyuma lwa post gye yakola ku page ya Abitex ng'asaba Abitex ateeke alien skin ku lisiti y'abantu abagenda okuyimba ku nkuuka basobole okubeera nga basanyusa Omutanda oba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Abantu bamutabukidde, abantu bamwogerera ebijweteke ne bamuvuma bine ne bamuvuma bire. Musajja watu agenza okulaba nga kimunyinze ko ye kwe kuvaayo asobole okubeera nga aclarifyinga ku nsonga eyo neera asobodde kubeera nga ajogerako mu ngeri efaanagana bweti naye nga sinabeera nga njikutyako kankusaba tuyise mu transition. So olutalo olwakano lwakulaba nti tununula ggwanga tulitereeze liryoke lituwa abakulembeze. Chenje eyo bwetejje era Bobi Wine asaba nnyo chenje yejje bwetejje bajja kumuvuma ajja kukkiriza nti mu nsi muno muvuma abantu bavuma bajja kumuwemula buli kintu kyonna. Bannayuganda babi nnyo bannayuganda tuwebakanga nabo ku sayidi yemu. Bannayuganda bakyuka nnyo era kati ffe kitusabirira we Robert chechi ke kamyo gwe twakubuka wataweza mani gumakwa na video ya bulamu bwekuume ya life guard wala ku kiwogo no yaya na gete yawaje wali ogenzemu akamyo chechi gamba tosiga kyokungula tosobola kusiga kasoli nosobira kungula fene oba sere kyosiga kyokungula naye natukirize tugaane abantu abamu mu nsi muno balanzi bakwate tubateekako nnyo birowoozo naye baba balanzi. Musajja yali akyali mulamu yayogera ebintu bino n'agamba nti Bobi Wine agenda kuba omuntu agenda okusinga okuvumibwa mu Uganda muno singa tageza n'awangula kalulu. Lwaki abantu bagenda tandika okulaba obulimba bwe, abantu bagenda kutandika okulaba bye yabasuubiza nti yali tetali serious, abantu bagenda kutandika okutegeera kubanga tukize tugaane bannabyabufuzi olumu batukwatako emizimu nakukwatako omuzimu n'omuwagira nga naye tomanyi lwaki omuwagira wabula ne weerabira awo ng'omuwagira. Naye ono omusajja yali mulanzi yatugamba Bobi Wine agenda kuba omu ku bantu abagenda okusinga okuvuma. Naye ate kino Bobi Wine si yakireese kale oba oli awo naye olumu olulimi luwabamukko naye abawagizi be muvumizza Bobi Wine ate nga gakyali magoba. Bano abalenzi abawagisa awo eno be baali abalenzi b'omu ghetto abagambanga principal temumukwatako president waffe temumukwatako. Essaawa eno ebijambi yabikyuse bitunuulidde ye. Kyakuyiga kyekikuwa mu kintu kino akaseera k'omulisirizaamu kola ekyetaagisa kubanga tonsuubira kuba kyekimu leero n'enkya ne luli. Leero omuntu akwagala nnyo enkya n'akyuka. Leero olina feva ku mulimu w'oli enkya teriiwo. Sokola ky'osobola kyonna okukola leero ng'okyayaka obanga abantu bakyakwagala kubanga enkya ofuuka ekitagasa. Oyinza ofuuka ekitagasa olw'embalayo, oyinza ofuuka ekitagasa olw'ebintu oba obunafu abantu bwe bakuzuddemu,
oyinza ofuuka ekitagasa olw'ebbanga eryetoolodde olw'emyaka egigenze gikuggwako naye nga gwe ky'oba omanya nti saawa yonna otuuka ku extent ey'okufuuka irrelevant in the society. So if you're shining now bw'obanga okyashininga kati gezaako okolaba nga ako kakando okakozesa ng'akati k'ekibiriiti. Bobi Wine muganda wange siwagira bakuvuma ngera nange osobola kuvuma naye nammwe abali mu kampu ya Bobi Wine abavuma abalala obulumi bwe muwulira nga mulabye ku vidiyo ng'eno ne bannammwe abalala bwe bawulira nga balabye ku vidiyo ezibavoola. N'olwekyo ky'owulira n'omulala akiwulira nga bw'oli emotional n'omulala abeera emotional. Ky'okola munno nga toyagala kikola tokikola. Mukama abanjagalire.